yalabanga ng'akyama n'abuuza obanga eyinza okupangisibwa. Yalwedda munnange n'agigwikiriza eyo ku ludda lw'ekibuye nga kuliko ekisenge kimu nga temuli masannyalaze, nga temuli mazzi, ate nga ya nnusu 150. Bw'oba mu bwetaavu ebintu bulijjo bye weettanira obissa ku bbali, anti naawe okimanyi nti kyewalyanga ate bw'olaba ennaku okireka. Mbayiwa yali tapangisa nju omutali masannyalaze na mazzi. Kale leero yasalawo n'agipangise. Bwe yazuula ekisenge ekyo yasanyuka busanyusi era n'akkiriza okuyigga loole eneetwala engugu yaabwe mu maka ago amajja. Owa loole yasala nnusu 10 ez'obwetisi, ate Mbayiwa ku ssaawa eyo yalaba papapupapi n'okuzza. Teyazza muwendo ogwo nti nsaliraako, ng'amanyi nti kasita Namusisi gy'ali banaabitereereza eyo. Namusisi yalabira awo nga loole etuuse, ate Mbayiwa olwagibuukamu ng'atandika kuduumira munne nti tikamange ebintu tika. Munnange teyaganya Namusisi kubuuza gye badda. Tewaali anyega munne mu kkubo, era loole yasibira mu kafo kanzigotte eyo ekibuye. Era loole olwali okusimba bw'eti mu luggya, abakazi ab'emizigo nga beesowoddeyo dda, beekumyekumye obukuukuulu obw'ababiri oba kale 3 si ekyo kyokka, naye era baatandikawo n'okubijweteka bwe bati. Oba nno oyo yebba? Nga bwe babuuza, ndowooza akyali muganzi we, naye nedda yandiba mwannyina, teyandiba omufumbiro we. Byali birowoozo na bibuuzo n'ebigambo ab'oku misigo bye baayogera, nga loole epaakinze awo bali mu kutikkula bintu. Okusaakiriza olwo ne kutaba, n'owulira nti olowooza anaakoma kuba mufumbiro kyokka. Gyombi anaagikola, kubanga kale aba kuba mufumbiro omukyala yandizze naye. Omukyala yandizze naye. Oba oli awo kale omukyala yagenze kukola nga ye ajja kujja lwaggulo. Naye oba oyo ye mukyala we, mwana mulenzi baaloga muloge. Bwe mwatta olulenzi olulungi bwe lutyo ne luwasa ekikazi ekibi kityo, kale kasawo yakusemberedde kumpi onoogirangano. Ekyo kyakuma mu kkubo. Oli gwe baakigamba n'addamu mangu nti oswi, muleke ggwe, nja kumwekubira ddikini wano ggwe. Ate mulamusenga nga neegonza, ate nga bwe musekereramuko anti ggwe linda, tolabe bw'atandika okusoolimanga ewange. Oba ne nti vaawo naawe kuli nti gwe nno ssaawa 2 ate lulo oluvubuka lulabika lwandibanga ne ssente lulina. N'amaliriza nga bw'awera nti olwo ndumaze. Bonna ne basaakaanya n'obukule ne batema, nga n'abamu bwe bawuuba amagulu waggulu olw'essanyu n'emboozi gye baali banyumyako. Pulogulaamu tuba tusome mwe tuli muzzukulu wa Mugema munnakyala akwata ssente empya n'enkadde. Akatabo ke kano akambayiwa, era nga tukyagenda nako mu maaso. Tuli ku ssuula eno egamba nti Mbayiwa bamugoba mu nju. Namusisi bwe yawulira ekifo ne yeeyongera okukikyayira ddala kasita yawulira ebigambo ebyo. Ebintu bwe byaggwa ku mmotoka, Mbayiwa n'azza Namusisi ku bbali n'amulimba nti ssente zange zonna zikyali mu bbanka, obudde obugendayo kaakati sibulina, mpulayo siringi 180 nsasule loole nja kuzikuddiza enkya nga nvudde mu bbanka. Ekinene yakyongeramu nga kyakwekuumisa. Yali tannamwanukula n'amugamba nti kolera ddala oba 380 ebibiri byanju. Ye Mbayiwa omulabye enju bw'agyongeddemu siringi 5, bw'asigazeeko akasente mu nsawo. Nkubuulira ki? Namusisi akatimi munne nti sirinaamu yadde ekuba ennyonyi, bangu badda ne ku mulimu. Mbayiwa n'awunga, ow'enju ne loole mbasasuza eki? Kyekibuuzo kye yeebuuza, era bwe gamwesiba
n'ava wali Namusisi n'agenda eri omugoba wa loole nga munyiikaavu nnyo. Namutegeeza nti ssente zange zonna zinguddeko. Ono nno yakoteeka omutwe ku steering ng'alowoolereza ekyokumuddamu. Bwe yabbulula omutwe n'abuuza Mbayiwa ng'akambira nti, "Kati ggwe kyova ogamba otya?" Mbayiwa yasaba omugoba amufunireyo agula leediyo enkadde. Ekirungi yali amulina era yagenda gy'ali ne beekobaana bafootole Mbayiwa kuba yali aweddemu. Ensi eno Mbayiwa gu leediyo baagumugulako siringi 550. Baasooka nno okumuwa 3 n'abigaana. Bwe yamala okusasula ekisulo n'owa loole ko n'emisosi emiralalala yasigazawo ennusu 10 kyokka era mu bulamu bwe teyalina. Ate kwe kujjukira nti tewaali mmere n'agenda mu katale n'agulayo ettooke era yagala okugulirako ebinyeebwa naye bwe yawulira ennaku ennyingi emuliko n'agamba nti kayeegulireyo n'akanyama kamuwozeeko ennaku. Wuuyo mu katale ettooke lyamutwalira siringi 25. Alaze ku mudaala gw'ennyama atemezzaayo kiro y'ennyama y'ente emu. Omukingaaji yali ayagala okumuzizika akagumba n'ebiziisaziisa ko ebisavusavu. Mbayiwa n'akalambira. Omukinjaaji nno mu butaagaane era nga munyiivu nnyo yatemera Mbayiwa w'ayagala okugula. Bwe yamala n'akanuulira Mbayiwa amaaso n'amusaba ssente n'enkanu nti mpa ssente. Mbayiwa yawayo kapapula ka nnusu 5. Bwe yagenda okumala ze baamuddiza ng'ayinawo 35 zokka. N'abalamu ate ogwokubiri awo kwe kubuuza nti, "Ssebo kiro eri ku nnusu 15?" Omukinjaaji yenna ng'akaladde ne yeesala akajegere nti, "Oba toyagala nnyama yange gireke." Musajja wattu Mbayiwa yalaba biri bityo n'asirika ne kisigala nga kimuluma munda. Kale yali akyalimu ebyo ate yagenda okuwulira ng'omusabayo n'ennusu endala ey'olupapulo lw'okusibamu ennyama ye. Yagiweesaayo n'akola ntya ng'awulira egenda ekaaba. Yagulayo amanda ga siringi 5 n'agateeka wamu n'ettooke ku kigaali. Omusajja n'abimutwalira n'ezo ennusu 3 tezaalutonda. Bwe yatuuka eka byonna n'abikwasa Namusisi ye olw'okuba yali awulira nti annyaguluddwa nnyo olunaku lwonna ate ewaka nga teyeesungawo kikubagizo. Kwe kwebbirira mpola n'agenda mu bbaala ekiserebettu. Bwe yatuuka mu bbaala awo ku kameeza ak'abantu ababiri, omuweereza bwe yajja n'asabayo eccupa za bbiya 4. Bwe yagufuka mu giraasi ne yeetoberera olusulosulo kubanga omwenge gwali gwa bbalaafu. Bwe yagiranga n'awandiika n'olunwe lwe mu lusulosulo luli olwali ku giraasi ennukuta emu esooka ku linnya lye ate n'agisiimuulawo ate omusulo omulala ne guddawo. Ddaaki akabisi kaamulinnya ku mutwe. Yamagamagawo ku bbali n'alabawo omuwala omuweereza n'amuyita atuulawo mu maaso ge. Omuweereza wuuyo azze. Kale wulira atandise okumutokota. "Oli mufumbo?" Koli nti "Nneka ani nfumbirwe enkone ki?" Kuye nti kale jangu otuule wano. Omuweereza yajja kumpi n'Embayiwa. Yatandika okumuweeweeta yenna. Muli Mbayiwa n'awulira bulungi nnyo. Ddaaki omuwala yamwettakkuluzaako ng'amuguyaguya nti, "Kankomewo." Munnange bwe yagenda teyadda. Okwekubagiza yatagirizaayo ekifi ky'enkoko enjokye. Olwo nno ennusu ze 5 tezaasigala. Teyazizza kabaaba. Ebyembi enkoko teyamuwoomera na kumuwoomera nga bwe yali asuubira. Obusente bwonna obwali busigaddewo yabunywa era n'abulya. Yagenda atagala okudda eka. Yasanga Namusisi afuluuta n'amuyita aggulewo. Namusisi bwe yaggulawo teyamuyombesa
yadde okumunyega akagambo konna oba okumubuuza nti lwaki teyamutegeezezza gy'alaga. Essula bwe nange bwe ngenda okukoma olunaku olwaleero bwe tuddamu sisinkana egenda kubeera ssula ya 16 egamba nti byamusobera.